singa sikusiika muwogo nga kubadde sikusiika muwogo kale nsobola okuba nti nsobola okusuubula ebintu ebikalu ng'ebyo n'embitundatunda nyanya butungulu matooke kabeji ebyo ebintu ebyo bwe bityo kitegeera bulungi yo bizinesi ogibalansinga bulungi bizinesi ng'eyo bayetaaga kapito nga wase eyo kapito yo ne bw'oteekamu 10 ne bw'oteekamu 2 kasita oba nga osobola okutambuza bizinesi nga wali okozeko ku bizinesi obitambuza bulungi kuba nze siri awo nti ate nja kugenda kusasula ndongo nze sibimanyi nze era mba ntunira kimu mu future y'abaana kale ebizibu byange ebisinga baana era n'abaana bano tulina okuba nga tulina ekyokukola ekisobovaamu akasente banze nzikiriza mu njogera egamba nti nze saagala kumpa kyennyanja wabula njagala onjigirize we bavuba kituufu ekintu ekyo lwaki banwanirira nnyo ekyokuba nti kakapito keyongeramu oba ne tufuna omulimu ogusobola okuleeta ekisingako awo kitegeera kubanga oli ajja kuyamba leero era kiggweewo ate ekya tajja kuyamba kyo kituufu ekyo kyoyogera naye nga nze bwe nfuna kapito bulungi sirina buzibu bwonna nze ntambuza bulungi nnyo bizinesi nendabirira famire yange kubanga wane Kampala kasita oba ng'osobola okufuna omulimu oguvaamu ng'osasula ennyumba wosula n'abaana nga basoma obeera bulungi ati omwana ono waliwo siteegi weetuuka oyagalayo akasikaati oyagalayo akateeteeyi ate nga tetusobola gyewala kuba eyo siteegi weeri okikola otya kati omwana ono ebintu ebyo abyagala naye mugamba nange nteekawo enjogera egamba nti ebirungi biri mu maaso kuba kati tetuyina era naye ekirungi n'awuliriza n'amanya kuba ogenda n'ogamba kati ate tukoze omutwalo guno gwe gugenda ogulako butto gugulamu obugula buki kati ate ezo sikati zinabaawo awo n'obivaako n'agamba te mu butuufu tewali ssente kati awo nemubivaako nemubireka ati kikyosinga waliwo nga omanyi waliwo mikwano gye oli n'atola akasikaati n'amuwa oba kapale n'amuwa mulimu mikwano gye abamuwaawaayo ku bugoyegoye nga bwobimanyi era abawala babeera n'emikwano naye lwakubanze mugamba muna emikwano olondangamu oli ajja kukutwala akugambe nti nga bwemuli baavu mutugenda weetunda okole ki ofune kino oba omulenzi ali wali ajja kuwa ssente ezikugulira empale oba sikaati ebintu ojja byesangira mu maaso ekirungi oyagala okusoma osobola okusoma buli kimu n'okikola ki n'okyetuusaako bwe ntyo nkanya kubuulirira ati abatulaba abalungi mbadde nsaba obabuulire kyoyagala obudde buno kuba nze nkitegedde nti omwana ono yasinga okuyisa obubi yasinga okukuluma twagala abeere ng'ali ku ssomero kati esawa yaleero okuba ebula wiikisi ntono nnyo wafunyeyo yadde ekitabo ne peeni sinaba gifuna ne bwombuuza ali awo tenaba kufunika sinaba nabirowooza kuba ne bwenzijja sinalabawo nkyanoonyaawo sinalabawo sirina nagwenkubira nti waaye tuweeyo ekitabo wabula bwatuuka nti atuuse okudda kusoma bibuze nga naye atuula abasomesa tebakuyitangako ku ssomero kuba omanyi omwana bw'aba mugezi ne balaba ate nga taataagana bamanyi okuyita ne mutuula ku mmeezi oba ne muteesa naga ojjaleetanga ffe mune maama waffe twasomera ffe ku kuwanyisa lumonde na muwogo manyi ffe tuli beeruwere eyo tulima muwogo lumonde kati ng'ateesa n'essomero n'aliwa muwogo oba lumonde kati ffe ne tusoma okitegeera oba oluusi n'okwogerako n'abo n'omubuulira nti nenja kusobola akasente bwe kati ffe yensoma gye twasomamu kati bo bali kuba ono asomera ku loluhaali naye bo tebaliiko ebyo tebateesa ebyo ye ne b'omunnyonnyola agamba omwana olutandika ssente buli kimu alina obba nakyo oba tosobola tutwala omwana wo atuule ewaka obeere naye waka kati awo oba tolina excuse yonna era otuula butuuzi n'osirika n'oweetondera mwana nemwegayirira nemubeera awo kasita omwegala nomugamba munange anti embeera ogiwulidde wekiti naye ng'aguma nga tubeerawo kyenyinza okugamba nti abatulaba abalungi babuulire
kyoyagala ng'ogusaayamu? Nze kyenjagala njagala omwana wange ono asome. Asome abeere mu kusoma kuba mugezi ate ayagala okusoma. Kati nze kyensinga okwagala ennyo. So yenna bwefunayo omuzira kisa yenna nti nina essomero nina basale kiba kinkolera kuba nze oba nsiibye oba nsuze oba ki. Kati bwe tufuna in case nga waliwo omuntu azze atutta omwana oyo amwagala okumutwala kumusomesa osobola omuwaayo ng'amutwala wuwe ng'amutwala nti oba kati kamutwalire ddala nze mulabirire musomese mukolere mu kimu. Ekintu ekyo kisinziira kuba nti abantu abamu ayinza omutwala nga togenda mulabako ate ng'omwana by'ennaku zino bimanyi byakyukamu abantu batta abantu biki ebyo nga wobimanyi kati kiba kyagala nga mulaba muyita mumitendera ne muyita mu mateeka omwana nagenda twagala omwana affe abeere nga asoma afune future ennungi kubanga akyalina future mu maaso ate ayagala nnyo okusoma ayagala nnyo okusoma. Nze sikiinaako obuzibu kasita omwana nga abeera mu mbeera ennungi sikiinaako obuzibu kuba tebatukkiriziganya naye nendaba waalaze. Ate awokusula wano twetaaga bagambe mbeera yonna mwoli kuba newebyensula nabyo si birungi. Ebyensula era byo si birungi yadde n'akatono byo si birungi naye nga omanyi okubeerawo nti muntu olina okubeerawo tugumya omutwe n'okola ki n'obeerawo naye nga tosula mu mazzi gajja mangi ne muyimirira nembeeraawo n'omugamba kakati omanyi teeka ebigere mu bbaafu olinnyemu amazzi galeme kukuwa lampa eno n'alinnyamu amazzi ne gayita ne tubeerawo emifaliso ne giyingiramu amazzi bwonna ne buvunda kati bwe bityo kuba kati ne bwekuba nti oba oli amutwala nti muwa omufaliso siina wengujja sirina kuba neketulina tekasobola fuluma mu bantu kabeera eyo ffe tumanya bwe tukatetenkanya era yasobola okukakulaga nga kubanga yasobola okukakulaga kuba gwe osobola okukalaba akakulaga naye nga era oli ne waŋŋa nti mumpe omuwe omufaliso omwe bulangeti biki sibirina sibirina. Weewaawo bwe tutyatambula ne maama waffe naye nga tunaatera okusibula okuva mu kifo kino emboozi yo si nyangu obulamu bwo si bwangu naye nga tukwate mpolampola kamukamu gwe muganda nze nzikiriza nti omuntu yenna bwobanga okyali mulamu teri mbeera egaana kukyuka azilongazi obulamu nze nsinga kusaba Katonda kubeera nga ndi mulamu mpangaale kubanga omufu tatuuka ku birungi omulamu yatuuka ku birungi. Kakati maama mbadde nsaba mugambe maama kyoyagala mugambe obadde olina kyoyagala otugamba talina kyoyagala tugamba alabika talina kyayagala tugamba atidde alabika atidde bwe tekutugamba naye nga abadde akuba akamaawo ewaayo gwe maama osanga anakakuba nga tuli eyo mupolampola yogera wano byangu we bakwagala yogere wano bewetaaga jangu wano eno tuli wano mama sembera wano tula wano. How are you? Fine, how are you? Your name? Nadongo Margaret. Margaret. How is life? Mommy has told me that you know English very well. Not so? Of course, I know English. How is life now? Life, it is not easy. It's not easy. Why? Because the situation we are going through. The situation. How is it? It's not very good because you talk louder. My studies, the school fees to get it is not easy. My mom is not having enough capital. So
as you as a kid, as a child, what do you want exactly? For me, I want to study and I make my mom's life better. And even yours. Yes. You also want to be in a better life. Of course. And my sister, plus my little brother. You're in which class? S1. Okay. Bwatyo bwakunyonyodde mukwano ebyensoma yenno munaye tebitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala omwana w'obuwala akyali muto. Tuyambe ku mwana ono future ye esobole okuba nga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Agambye ayagala maama we amugye ate mu mbeera gye balimu. Okitegeera ayagala maama ave mu mbeera gye alimu naye abeere bulungi. Ali on and off okusoma. So omuzira kisa yenna aliyo ng'olina basale oyina essomero kyonna kyetusobola okwasizaako omuto ono asobole okufuna future ye ennungi. Bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira, tugiyambeko gisobole okugumiza ekibira so asobole okufuna ebyo bye yeetaaga. Remind me of your name. I've forgotten. Nadongo Margaret. Margaret. I would love to use Margaret. So what do you want to become in the future? Of course, for me, my dreams were to become a lawyer. A lawyer. So you mean your dreams were to become a lawyer? Now you don't have dreams now. I have them. So you want to become a lawyer? Hey, you want to imprison people? No. I see. Okay. So what Margaret abagambe yagala kubeera nga afuuka lawyer. Ate kuva buto bwe nga bwakyogera. Takyusangamu. Tata we yali wa prison. Yali Margaret ayagala kusiba abantu nze mulaba. Yafanga wa prison. You tell them what you want now. If is there anyone who can help me in my studies, I get a school or he or she pays me school fees, I can go on with my studies. And I help my family members because we use the house where we are sleeping. It's where you sleep, it's the working place, it's everything. Everything. Okay. So what happens when it rains here? It's a long story. It's a sad story. Here there is water, very, very much water here. So how do you handle the water? If it goes some little water, we step in that little one, we remove the mud, and then we clean our small house. Okay, Margaret watu wabagambye ennyumba bw'etonnya amazzi gajjula. So nasobola okuba nga alinnyako oba mu bbaafu galeme kumutwala abeerewo asobole okwebaka olumu bazuukuka basena olumu bwe bityo bya mpalampala byakutetenkanya naye nga tusobodde okuba nga tutambula olwairo nga tunava mu kifo kino ngenda kusaba Margaret muyo mukisa atubuulire kyagamba abato bonna abali eyo. Any word for your fellow kids? What I can tell them, I tell them not to lose hope. They always let them always pray like you do, eh? For me, I always pray with my mom. And we pass in every situation we have. Ale abato mwenna abali eyo omuntu omundamu abagambye temugwamu ssuubi namwe abazadde mufengayo okubeera nga mubeera ku baana bamwe mubayigiriza okusaba. Maama ono mwagadde nnyo manyi ze nzikiririza nnyo mu Katonda kuba Katonda yayamba ffe tetusobola tukole kyekijja mu ndowooza zaffe n'entegeera zaffe naye Katonda yasobola okutujja ate mu mbeera eyo. So maama waffe nga tetunava wano ndesaba nkuweyo omukisa otuweyo obugambo 2-3 eri bazadde banno kw'osa n'abaana abali eyo abayita mu mbeera nga gy'oyitamu
abalala abamu beetuga abamu balowooza kwewa butwa abamu ne banywa emyenge nadda mu birabo by'emyenge n'anywa olw'okuba embeera emuyitiriddeko obasuulayo kagambo ki? Nze abantu bonna abakulu nga nze abali eyo tebaggwamu ssuubi ffe twekuumira mu kusaba buli mbeera oba tusiibye enjala oba tulidde oba tetufunye oba tetunasuubira ye Mukama yamanya bw'atetenkanya bwe tubaawo naye nga balina okubeera nga buli omu asabira embeera gy'alimu kuba ffe tetunywa nze sinywa mwenge era ne taata wange tanywa mwenge nze ejjuuko ekiguli ffe tuviireeyo ku lw'e Masaka bayitayo kiguli Buganga naye taata wange tanywa mwenge nti wuli yanywedde omwenge agudde ku kkubo biki ne mama wange tanywa mwenge era nange sigunywa era nkuumira abaana bange nga mbagamba omwenge si mulungi ne batunuulira abaana abagunywa abafuse mu ngoye abagudde naye tebakirabangako era omwana wange mugamba buli lwe tuba tugenda okwebakasaba kuba embeera gye tulimu si nnungi tulina givaamu nga tusaba era bwe ŋŋamba n'abazadde bannange abalala abali eyo tulina kusaba kuba abamu munnaye buli omu alina kyakoze abafuwa emmindi abakola kimwe bali muno nenze byannema era sibisobola sigenda bikola weewaawo maama waffe nno bwe bugambo obulungi basobodde okuba nga abasuulayo mu abazadde mwenna abali eyo mwabanywa omwenge mbu mwerabira embeera mukwano bwe gukuggwako wakomye ate wootandikira so ebintu ebyo si birungi twekuume tulabirire abaana baffe tubabuulirire so nga ngenda okuva mu kifo kino mukwano ngenda kuba nga mbasibula akuume atakumira mpeera mbeere bulungi.